أوحى لها قرار فاستقرت وشدها براسيات الثبت رب البلاد والعباد القنت وجعل غياث المسنة وجمع الناس ليوم الموقت بعد الممات وهو المحيي الموت يوم ترى النفوس ما عدت نحمده ونشكره الله سبحانه وتعالى وهو الملك المعبود المعروف بالكرام والجود نحمده ونشكره على ما أولاه من الخير الممدود وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا حبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه المجدين أما بعد buli omu atolere ku munne ku salaamu n'omukwano omuyitirivu teekako ka smile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abali ewala nsaba tusembereko kumpi kumpi mukaluubiriza ebiwawaatiro by'abamalayika. Nabbi yagamba nti awali abakuŋŋaanye ku ddiini ya Allah, Allah atuma bamalayika ne bababuutikira n'ebyowawaatiro byabwe. Akati waagira bw'ati anoonooza atudde eri mu nsonda. Yategeerezawo baswahaba nti abange musemberenga kumpi n'awali omujjukiza. Si kulwa nga Allah alibasembyayo okuyingira ejjana. Bw'oliba ofunye omukisa ogugikola ki? Ogugiyingira. Mukisa gubaddewo wakola obusiraamu naye kikusembyayo okuyingira ejjana kubanga emisomo gya Allah wagituulanga wala eri. Seeka bibeeramu enjawulo ng'akusomesa omugwetisa amaaso oli awo kumpi naye. Bigambo ebyo bitegeera nnyo okusinga oli abitudde ewala. Nsaba Allah ekitiibwa ku lwekyo abampeera omukisa. Allahumma tumusalire omubaka Muhammadun kusaasira ebyengera n'emirembe bibeere gy'ali. Omusomo gwaffe gugenda mu maaso, gulimu episodes nyingi. Tujja gusomera mu bitundutundu al-mukawinatul khamsa allati taj'alu mauta sahalan. Munsabireko Mungu ampa obusobozi oba oliawo nange Mungu anzije mu nsi nga nfulumiza ku kitabo ekyo ebirungo ebitaano ebiwoomesa okufa nga lyerinnya ly'ekitabo. Ugenda mu library ugati ebirungo ebiwoomesa okufa. Ani yakiwandiika? Bakuteekeyo Sheikhuna Fadhilatu Sheikh Idris Kiyimba. Ebirungo ebiwoomesa okukola ki? Okufa. Ebirungi olugendo. Nja kubalaga ku bantu abanyumirwa olugendo olwo. Oli agiraba ng'emboozi naye ng'amazima okufa kunyiririra abakolamu mu nsonga z'ebyobukkiriza. Nze ndi ku ludda lw'abantu abalongoosezza okufa kwabwe kufaanana kutya. Nze awendi siri kubali abajeemu. Tubadde bagamba nti okufa kulina faces mmeka? 2. Face ey'essanyu ne face eyaki? Y'ennaku. Tuli ffenna. Bwe natuula nalaba nti ebintu bino 5 omuddu bw'abissa mu nkola n'ava mu nsi nga Allah bimukozesezza. Ate nno okulafuubana kuno kwe tulafuubana kimu ku Allah kwasinzira n'akwongera ku buwangaazi otera otuuse ogguse mission yo. Mwali mukigenderedde? Assalamu alaikum warahmatullah. Waliwo omuddu atandikawo ensonga ku nsonga z'obukkiriza bwe
nagati kano mubulamu bwange njagala kagattako naye nga badde abulayo emyaka 2 Allah amujjulule naye ku lwekyo kyataddewo okulongoosa obulamu bwe obusigaddeyo bambi ye abatamanyi Allah namwongeza emyaka emirala 40 anyikize ensonga yo missioni ekole ki missioni eyitemu tuli fenna missioni yekole ki egguka ekyo kimu ku byeyongeza obuwangaazi nsaba Allah wekitiibwa nyine buyinza bwe tuba nga ffe bamu abagenda amangu akadde akatwongere tusobole okutereeza ebitanatereera mu nsonga ze Allahumma ekyo kibaawo ntera nnyo okuwulira nga omuddu asaba Allah akwongeze obuwangaazi akwongeze ku bulwa bw'omanyi bwe yakuwa Assalamu alaikum warahmatullah sekawa kati Allah waba yagerera ng'ojja kuwangala emyaka 10 mu 10 wanaga nti wallahi Allah akwongeze ku buwangaazi bwe yakuwa akwongeremu emirala emeka waji teri amanyi myaka Allah gye yawa buli muntu muffe tewali amanyi buli omu Allah gye yamuwa golongoosa bulongoosa kiseera kyo kikoze eki kisigaddeyo oba kya wiiki oba kya kiro kino gwe Allah bwakusinkanyawo akadde ako katwale nga kadde ako kali golden kazaabu kakoleremu ebikola ki ebigwana tonyooma kadde nekagamba nti nenkya nkyakola ki nkyaliwo nenkya nkyaliwo kano kenyini ketutudde wano kekaddeko enkya biyinza okuba ebiki ebirala ate si mububi kigambo ekyo nkiwerekerezaako nnyo si mububi okugenda oba ofa okufa intiqal min dar al-amal ila dar jaza kujjurukuka kuva mu nnyumba ey'emirimu ey'okutakabana ey'okukola hayatu duniya bwe bulamu bw'ensi ila dar jaza oyingidde ennyumba ey'okusasulwa obulamu bw'okufa oba ogenda ku payment bagenda bakusasule toyagala genda bakusasule sekawa toyagala genda bakusasule okoledde bwereere akabanga Mungu kakuwadde paka ddi mabanja mangi paka ddi ate entegeera eyo etwetedde nnyo okugayaala olwaleero bw'ogamba nti Allah nindirizeeko ani alirwedde nti Allah bw'amuttira wano tewaliwo yeewaayo naye essaawa eno ng'okyogedde olina emyaka ameka Allah nakuwayo emyaka emirala 5 ne bajja nagati kakati oli lwedde era ogamba toli lwedde kati onoobeera ddi lwedde noweesaavu bamusiŋŋaana gati ankyabulamu nowekinaana bebamusiŋŋaana agamba nti nkyakola ki paka ddi kati ekyo kitutwaliriza mu bugayaavu nova ku nsi nga tokoze eki nga tokoze ekyolwaleero seeka kiboobala nti kyenkoze era Allah wanzijulira wano bwati baba asiimye bwabeera akoze eki mbagambye twaliha nabbi yajja namugaa nti olwaleero teekateeka ogenda kusinkana Allah si mububi era neyeteekateeka bulungi nayita n'abantu be nabagaa nti abange ti ekiro kyolwaleero nno nyinza obutakola ki nyinza obutasula Uswaini mtabani wa Wahwaji yatunyumiza ebigambo ebyo radiyallahu anhu agamba nti anna Tariha bun al-Bara bun al-Azib radiyallahu anhuma marid wa yarwala فآتاه النبي صلى الله عليه وسلم
nabbi namukyalirako najja amulabe ku bulwadde yauduhu yajja okumulambulako amulabe faqala namugamba nti inni la ara Taliha illa qad hadath fihi almautu bwentunulira bwenti Taliha ndaba nga takyalinayo kaki takyalinayo kaseera Taliha bwenkutuni mazima nze sikulabayo kwongerayo bulamu obwo mu maaso Taliha bwe ne bakuwulira ng'okigambo omulwadde nga muli mulago oba muli waka ogeze mulambulako abantu be ne bakuwulira nga abantu b'omulwadde ng'onanti wati bwe nkutunuulira bwe nti siraba nti okyalinayo akadde kimanyi nti mu ssaawa nga 4 oyinza okufa bano bakutwala batya bano gwe biki byoyogera ku mulwadde waffe awo bakulwanyisizaawo biki byoyogera omuntu omulwadde oyinza omugamba ebigambo ebifaanana bwe bityo gwatekalwakimanyi oyinza omuleetera ate okweraliikira era n'afa kati musango oba afaafe isha tekiriyo naawe lwakuba kisinziira ni gw'obigamba nze ntera nnyo okusaagasaaga nga ngenza okulambula abalwadde nemuga nti era gwe maama weesiimye kale nkwegomba iseeka obigamba mukwano gwe ataakunyiigire tomalaga byeyogezayogeza ku muntu atategeera kyogamba mujja kuvaawo bubi tuli fenna kakati ebigambo bino nabbi yabigamba Taliha kyava amugamba nti bw'onooba okoze eki bw'onooba ofudde bantu bwe baleke ngo bagambye bakole ki bakuziikirewo mufube okuntegeeza aye tukole enteekateeka z'okukola ki z'okuziikirawo kati bwe yafa Abu Taliha tebabikira nabbi kuba era Abu Taliha yabagaana nabaga nti bwe mba nfudde nti ekiro kyenfiiriddemu ekiro kino ngenda kufa ngenda kusinkana Allah wange ngulaba mugumu ate yeesunga ngenda kusinkana ani Allah wange naye temutegeeza nabbi nyinza okubeera sababu eviirako okusuula nabbi mu ambushi y'Abayahudi munaamubikira nga bukoze eki nga bukedde mumunziike yanajja oluvannyuma fafaala dhalika ahluhu famaata Taliha yafa fafaala dhalika ahluhu abantu be ne bakola ekyo kyeyabalagira ku makya nabbi ne bamutegeeza n'ababuuza nti ne bagambye muntegeerezeewo ne bamunyonnyola ensonga Abu Taliha gye yaliseewo amini Taliha si Abu omanyi ne Abu Taliha naye alina ensonga ye tuligireeta eyo mu maaso Taliha yatugambye nti ayinza okufuuka ensonga ekusuula mu ambushi n'ofuna akabenje okuva mu Bayahudi ne bakutemula ne bakutta nabbi n'agitunuliramu ensonga n'akunga baswahaba ne bakkirira kabuli ne bamusabira bwe baamala okubeera nga bamusaalira thumma rafaa yadaihi nabbi yawanika emikono gye oluvannyuma lw'okusaalira faqaala n'agamba nti Allahumma alqi Taliha wa anta tadhaku ilaihi wa huwa yadhaku ilaika eyedduwa ogisabirangako munno ng'afudde bw'aba mukwano gwo ng'ofunye omukisa ogumutuukako waali tugiddemu mpolampola Allahumma alqi fulani teekawo erinnya bw'oyagala bwe tugamba fulani tuba tutaddewo kaddashi tuli fenna Allahumma alq fulani
awo oteekawo erinnya lyokola ki lyoyagala. wa anta tadhaku ilaihi wa huwa yadhaku ilaika. Edduwa eno nabbi yagisabira Taliha ku kabuli ti ayi Allah nkusaba osisinkane Taliha nga naawe oli musanyufu nga naye muki nga naye musanyufu. Edduwa eyo bwekwatayo seeka bibeera bitya ku mufu? Assalamu alaikum warahmatullah. Edduwa eyo bwekwatayo bibeera bitya? Tebeera birungi seeka. Kati n'olw'ensonga eyo okufa embeera zaako kweko tandika okweteekereteekere simbuki simbubi. Ekirungo namba 1 mu birungo ebitereeza olugendo olwo okutegeera obusiraamu n'okubussa mu nkola. Ekyo kyoba osobodde okukola ki? Ifhaamu, okubeera nga tutegeera Islaamu, tegeera obuki obusiraamu, ate obusene muki wala amaru bihi, obusene mu nkola. Teriyo kintu kinyuma seeka kuva mu nsi nga byotegedde obitegedde. Ogenda oli mumativu naye esaawa eno Mungu akutte nga tonnayawula emmere ya Krismasi eriibwa oba teriibwa. Mwaka ku mwaka abasiraamu be Uganda tebaawulanga eriibwa oba teriibwa. Mawuledi gyeri teriiyo, ng'ofiiramu ebyo buruda bid'a si bid'a. Okusabira abafu mu kikungu nga twekunganja tusabire abafu, bid'a si bid'a. Mukyali mu ebyo totegeeranga, era okufa kukusanga nga mukyali mu masala ago. Abategeera ebyo babisookawo dda, babatunda butunulizi nga bakutene ku ttama bye bati nga muli eyo mawuledi haramu si haramu, ne buddawo ebyo omusulundu n'abatunuulira. Ye yategeera dda amanye ekyokukola ki ekyokukola. Enoti muginotinze wangi tugenda gikomerawo. Ekyokubiri, ekirungo ekyokubiri, taqwiyatu arkan ibadati llah fi wahdaniyati. Okunyweza ennyingo okunyweza empagi z'okusinza Allah fi wahdaniyati, mu bwomu bwe, ala kulli amal, ku buli mulimu, ku buli kikolwa, ku buli kyogenda okukola fuba okulaba ng'onyweza empagi mmeka. Empagi mmeka? Ziri 2, tujja kuziraba. Era kibi nnyo olwaleero ng'osinza Allah naye nga tomanyi mpagi za kusinza Allah. Kiddayo ku nnamba emu, okola eddiini gy'otakola ki, gy'otategeera, naye nga ate omazeemu emyaka 2 bakuzaala n'obusiraamu. Ekirungo ekyokusatu, al israahu ala al ashra, okulongoosa eri abantu 10. Okulongoosa eri abantu bameka? Abo Allah be yakakasa ku baddu be obuvunaanyizibwa. Oba Oluganda luvuddeyo bulungi? Assalamu alaikum warahmatullah. Oluganda luvuddeyo lutegerekese? Nkiddamu, okulongoosa al israahu, okulongoosa ala al ashra ashkhas alladhina farada Allah haqqahum ala al ibadi, okulongoosa eri abantu
10 abo Allah bye yakakasa ku baddu be obuvunaanyizibwa. Oluganda lutegeerekese wangi nsonga ki? Tusembere ku wano basiraamu, tusembere ku layini eno esooka, tubeere ku layini esooka n'eyokubiri. Oka abantu 10 botanategeera kuba bwe sinnaboogera ne statement evuddeyo. Lwaki njogera abantu abo 10? Ne bw'onooba okoze otya obusiraamu, ne bw'onooba okoze obusiraamu obw'okungulu abantu bwe balaba nti omusajja akoze eki, omusajja akoze, naye bano abantu 10 nga balina kye bakugamba yaumul qiyama. Ani yali awuliddeko nga basomesa akanyomero ako nti Allah agenda kuwa omuntu ejjana ng'amaze omubala ebimuyingiza ejjana, naye anaaba ayingira amugaye nti sooka olinde, waliwo alina kyagamba. Seka oli okiwuliddeko ekyo? Oli okiwuliddeko? Tuli ku kirungo namba 3 okulongoosa eri abantu 10 abo Allah bye yakakasa ku baddu be obuvunaanyizibwa. Tubadde ku kibuuzo kyaffe nti mutera okiwulira kanyomero ako nga bwe wali mu bakasomesa nti omuddu aliba yeewangulidde ejjana nga buli kimu kituukiridde: swala, kusiiba, hijja, kusaddaaka, biki. Allah amugamba nti yingira ejjana, naye aba ayingira Mungu amukoowoola nti owange Ashrafu eriyo alina kyagamba. Oyo alina kyagamba mu kaseera ako ng'oyingira ejjana yoyowo mu bantu 10. Namba 1 swahibuka fi ziwaaji, munnoowo mu bufumbo. Wadde okimanyi nti munnoowo oyo gwe mukola naye obufumbo jannatuka wanaaruka, janaayo ate muliro gwo. Omutegedde seeka? Mumutegedde munnoowo mufumbo oyo ssebo, ne bw'onooba okoze otya tojja kuyitawo. Sabala ekitiibwa abakyala baffe batusiime, si ffe ffekka abaami nabo kyebalaga nti swahibuka fi ziwaaji, munnoowo mbuki. N'omukyala eryani? Eri bbaawe. Bbaawe jannatuki wanaaruki. Owookubiri ye muzadde, maama obaani? Taata. Oyingira ejjana aga nti omwana wange oyo. Omutegedde owookubiri. Owookusatu omwana, omwana wo. Ntera nnyo bwe ntuuka ku kanyomero ako nti mubeerereewo abaana bo. Gwe ne bakivuma ku kyalo nti kyana kyagundi kitusobedde kitufuukidde ettaabu, mwana wo tomwegaananga. Mwana wo tukolanga ki? Omuganda yatuuka okugamba nti azaala ekiki akiwongerera. Kyana kyo kiryawo kitabudde ab'okukyalo, tokivaamu. Kibeererewo mu mbeera zonna, kitaawe yakyo yakyonoonye, bavuunule bavuunudde. Lwaki? Gw'otuukiriza erooro yo eri omuki? Omwana. Singa onoomuleka gafula n'akosa abantu, you're gonna be questionable and answerable. Kategeresaako? Oyo wakumeka? Owookuna al akhu, owooluganda, taatawo, muganda wa kitaawo, sengaawo, mwannyoko,
muganda wo abo oba batya nabbi yagamba nti arhamukum arhamukum. bategedde akuseka wane baganda bammwe be baganda bammwe oba afaanana atya bwefuba okulaba nga olongoosa gyali. tulijja nitumenya omu ku omu eyabadde wakumeka. owokutaano aliyatiimu mulekwa ng'oli wano nga munno yakulekera omwana we oba gwe weeyama bamweyama ku mikolo gy'amaziiko omwana we bamukoleki bamumpe aba ayingidde mu bulamu bwo duniyawiya wa akhirawiya mu bulamu obwensi n'obwaki n'obwakhira muyise bulungi osobole omukungulako ejjana. owokumeka owomukaaga ye mukozi omukozi khudamu sawaun kana fi lbaiti au ala lamal si nsonga omukozi wawaka oba wakumulimu ng'oli wano ng'okiwulira nti nina omukozi gundi nze mukozesa mugyeko ejjana. bantu bayisa bubi abaki abakozi. owokumeka owomusanvu sahibu lamal mukamawo bosi. tekiri ku mukozi yekka okumuyisa obulungi n'omukozi naye alina okuyisa obulungi ani mukama we. tambulira ku ndagaano gye mwalagaana ng'akuwa omulimu seekampa obusente butono tewabukkiriza. bwe mwali mulagaana ng'akuwa omulimu yaga nti mitwalo 15 tewakkiriza okukola seeka wangi kati ekyo kidde eri ewa boosi gyetukitunuulira nti waliwo n'ababosses abatulugunya ate obutulugunya mukifo kyokukozesa nga ate akutulugunya muki butulugunya. naye naawe omukozi obanjibwa ku mukamawo asobola okuyingiza ejjana bw'oba omuyisiza bulungi ate asobola okuyingiza omuliro. oyabadde wakumeka. owomunaana aljaru muliraanwa neiba. nabbi yagamba sallama nti allah yambuulirira ku muliraano nentuuka n'okufuna ebirowoozo nti bwenfa muliraano akolaki asobola okunsikira. oye muliraano nagwo mugazi nnyo tegukoma ku kyalo kwowangaalira gutambulira mu bulamu bwonna wogaziira gwe bayita omuliraano. ow'omwenda bwe guli aswadiiku mukwano gwo oyo gwotwala nti muki mukwano gwo jjanaayo oba muliro gwo gweotunuulirayo wa friend ddala alimu ejjana. omukwano gwe mulina wakati wammwe nsonga ki wali otuddekawo noga nekyekingatta negundi lwaki gundi mukwano gwange gwenda okubaganyamu ebirowoozo nga yakusendera akawala nga mukyali gundi nga gwe mukwano gwatandikiraawo kusendera yakusendera ekiwala kwano gutandikira wozo ono wendi wabeera ogwo omukwano gukuyingiza ejjana oba gukuyingiza muliro. buli omu akola assessment mu mikwano gye. who is your best friend? owokumeka ow'ekkumi adhaifu omugenyi visitor. the visitor omugenyi oyo omulabirawo naye muzibu. nabbi muhammadun sallallahu alaihi wasallam okumwogerako nti man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu.
eyewulira mu ye nti akkiririza mu biragiro bya Allah n'enjigiza z'omubaka agulumiza omuki, agulumiza omugenyi we. Waliwo obugenyi bukyalimu ekitiibwa, wane Uganda bukyalimu ekitiibwa obugenyi mpozzi awamu. Mungu asaasira abakyalina ekitiibwa eri obugenyi bwa bannaabwe. Abo be bantu ki? Abo be bantu 10 bategerekeseka wange obadde babuuza okulongoosa eri abantu abo 10 kirungo kyamaanyi kitereeza olugendo lukolaki lw'okusinkana Allah. Bwe tutunuulira nsadde nnyo, nsiiba nnyo olw'emmande n'olwokuna, nsaddaaka nnyo, abo 10 batunuulire. Mulimu abalalu bayitirifu, daluuli yabwe bw'oba toli mugezigezi wano liyinza okukulemesa ejjana. Kwabo bemmenya ani asinga obulalu? Mukyala talina nnyo daluuli lyawo. Owooluganda ne neiba si bangu, abo si bangu. Owooluganda taata muto senga mwanyoko mugandawo, neiba mukayanira fuuti emu ey'ettaka, omanye ebigambo ebiri awo, mazzi gokka gwoyiwa egundi ago ne gaviirako olutalo. Mungu atukondeza abantu abo. Ekirungo ekyokuna tubadde ku kyakusatu kyekigaziyo okutuuka eyo. Ekirungo ekyokuna ekitereeza olugendo lw'okufa, takwiinu sadaqat jayidan fil Islam, okwana emikwano emituufu mu Busiraamu. Olaba omukwano we gukomyewo wano nga kirungo kyeyawulidde kyetengeredde, okwana emikwano emituufu mu Busiraamu. Nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama, la tusahibu illa mu'mina, tofuulanga omuntu yenna okuba mukwano gw'onfanfe okujjako nga muki, nga mukkiriza. Naawe ensonga eddiini yo ekulaakulana nnyo ku lw'eddiini ya mukwano gwo. Wadde okimanyi ekyo? Eddiini zaffe zikulaakulana olw'abo abatukoze eki, abatwetoolodde, abatulinaanye. Nabbi yagamba nti ku lunaku lw'enkomerero sallallahu alaihi wasallama, buli muddu agenda kuzuukira n'oyo gwe yayagalanga ennyo nga mukwano gwe. Gwe bw'ovanga mu kabuli nodda ku ngulu w'ensi ng'otunuulira line-up parade ekusimbyeko emabega. Tuli ffenna kasulabako ba gravity omutujju ng'omanya woolaga. Abo be baali miki? Mikwano gyo. Gwe manya woolaga, either jana ardul janna awi ardun naari. Nabbi agamba nti mikwano gyo gikusaalire makumi aga Allah akuwa ejjana, nga la yushirikuna billahi shay'a, tebagatta ku Allah n'ekintu ekirala. Allah akuweerewo ejjana, awo ejjini ng'okyali musanda. Ani agirina? Kwata akasimuko kano kalimu contact simmeka, bonna mikwano. Mulimu 40 agasobola okuyimirirako seeka waji. Nabbi yagamba nti mami rajulin, teriyo muntu yenna musilimin nga musiraamu yamuntu amala naafa fayaqumu ala janazatihi, ne bayimirira ku jeneza ye emikwano 40 rajulan, 40. Wafi riwaya endala egamba 100, 10 kulluhum yashfa'una lahu, ng'okuva kwasooka paka kwasembayo bamanyi okukusaalira. Bonna bayimirira ku jeneza baba bamanyi okusaalira. Abo tebakuyimirirako okujjako nga Allah akuweerawo ejjana. Kati emikwano impact nene nnyo
obulamu obwo ng'ovudde muki mu nsi. Kaleeze bulungi seekawa. N'ekirungo ekisembayo ekyokumeka ekyokutaano mu birungo ebiwoomesa okufa, era ng'ekirungo ekyo tukitwala ng'oluwuzi olusiba oluwombo olw'ebifi bino ebina, nga kano akawuzi bwe katabaako oluwombo lugenda kuyiika. Lubadde luteredde bulungi nnyo. Mwali mulabiko nga bategeka endagala z'empombo zibanga 3, temubeeramu kituli n'ekimu, ne bazisengeka bulungi nnyo mu kabbo. Mu kyalo bazisibiranga ne mbunnya, ne basima obunnya ne bagira empombo ne bateekamu ebifi. Kati ebifi ebina mu lugendo luno, namba 1 okutegeera eddiini n'okugiteeka mu nkola, namba 2 okunyweza empagi z'okusinza Allah emmeka 2, ekyo kifo ekyakubiri. Ekifo ekyokusatu okulongoosa eri abantu 10 abo Allah byakakasaako obuvunaanyizibwa ku bo. Ekyokuna okukwana emikwano emituufu mu Busiraamu. Kati ebyebifi ebiri mu luwombo, kino ekisembayo lwe luwuzi olugenda okusiba oluwombo. Bwe lutanywera bulungi oluwombo lukola ki? Oluwombo luyiika. At-tahdhiru, okweteekateeka nga tweteekerateekera ki? Okufa maktuban mu buwandiike, alwasiya kwekola ki? Kwekulaama. Biri byonna obikoze naye kakutanda ofe nga tolaamye. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kiramu kiri kino? Lwe luwuzi olusiba ebifi byaffe biri ne binywera. Kukola ki? Kulaama. Kye bayita okulaama, atawdihu al-insan kullu ma yataallaqu bihayatihi fi 4 maqalatin. Kye bayita okulaama kwe kulambika kw'omuntu yenna ekyo kikwata ku bulamu bwe mu nsonga z'obuvunaanyizibwa bwe mu nnyingo mmeka? Mu nnyingo mmeka? Tofa n'ova mu nsi nga bino ebina tobiteeseteese. Namba 1 min amwali, mu byenfuna bye. Tofa ng'olinga atolose mu nsi. Va mu nsi ng'emali yo giteeseteese bulungi, oyanguyiza abanaagigaba. Namba 2 wa min ali, tusengekere otuteekereteekere olambike abantu bo. Bali aba bali bameka? Asooka gwe kennyini omufu, owokubiri taata, owokusatu maama akuzaala, owokuna munnoowo mufumbo mukyala, owokutaano mwana. Bitwagala mu kiraamu bw'osengeka obulungi. Tuleme okudda mu byakafeero, mu mugyeeyo tukakase leka wana abaana. Ate togenda nga weewaana. Ndese abaana 19 naye abasatu bakivubuka. Mumanyi okufa nga mwewaana. Weebale kukola. Ndese abaana 19 naye abasatu, Kuraishi, Muhammadi ne Ashirafu, baana bakivubuka. Ogenda weewaga. Wanji? Bakutenda obuzira. Ogenze yawudde mbaana. Abaana bo bonna bw'omanyi nti guno musaayi gwange, buli mwana nga DNA ye esoma DNA eyo, muleke mu kiraamu oyo mwana wo. Tujja kubirambulula. Waliwo ebibuuzo bingi. Tuli ffenna. Ennyingo ey'okusatu, wa min masuliyatihi, okulambika obuvunaanyizibwa bwe. Omulaami yenna olina kyobadde otugasa mu nsi. Gw'obadde olabirira amasanyalaze gano n'amazzi ge tufunisa wuzu, olina bye bamuleka obubadde oweerera n'ebirala bingi. Baako ne kyobawandiikako, baleme okusigala nga baaziirana, baleme okusigala nga banaku. Batambuze obulamu newankubadde toliiwo, ojja kufunamu mu kabuli. N'ekisembayo, ennyingo ey'okuna, wa min dafunihi, okulambika amaziika ge. Kola fan organization yo ng'okyali mulamu. Nsaba Allah ekitiibwa atugase n'ebigambo ebyo bye twebulidde nabyo, atuwemu ekyokuyiga nga kya muwendo.
nsaba Allah w'ekitiibwa atwongere okumanya n'okutegeera eddiini ye, ebitambudde obubi Allah atusonyiwe. Nsaba Allah w'ekitiibwa atunywereze ku kigambo kya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah inda al-mauti, naddala mu kaseera k'okuva mu nsi muno. Tumusaba atuggyemu nga ddala tuli abasiraamu abasiimiddwa ate mikwano gye. Buli omu atoolere ku munne ku salaamu. GTV for unity and development.